Alright, eno yo tugitandikidde watandika nkonda tugenda maaso mpolampola. Entandikwa firimu etandise. Kale no mukutandika tulina estate gye tulengera erudda waliwo abajja bakajuza. Kale no buli kimu kyonna kikolebwa munda wano. Mulimu families ez'enjawulo. Tulengera embeera. Munnange yo nteeko bulungi nnyo, embeera nnungi nnyo erudda mu estate eno. Waliwo yali agezaako kulekani akungula ebimuli ebya rooza. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Agenda okwetegereza. Emily. Told you no skateboarding without your Naga toddamu ku skateboarding nga toyina helmet. Kajja kukuba omutwe ogwo. Ekyali ntandikwa bamugana skateboarding nga tayina helmet. Like I'm telling you, kati kakkirira. Wife wants me to move the shower. Anade amanyi tugenda kola ku byasha byokka. Onagoba skateboarding wala moroke veruda mutaka agirimu ali ku simu. Ono genda okweregereza muwala wayorekera mu kkubo. Mama nyaba. Yakubira wenduru. Emoroke jja. She doesn't even care about the money. Anade ekintu ekya sente tujja kikwaka. Ono ali ku simu ali ku business. Mama agenda okwekanga. Yasalirawo. Sanywa mama. Okay, baby. Kwen kiryoke mukwano. Everything's okay. Kiryoke. Ogenda okweregereza oli naye alwanya nnyo ne moruka. Saba oli bulungi? Ndi bulungi. Ogenda okweregereza. Maybe not. Mutwago akubiza ogenda okwetegereza musaayi. It's fine. Everything's fine. Kiri bulungi. Though I might have to bring Emily a little later. Nja mutwala edda. I want to go now. Nedda kiryoke ensolo genda kati. I can take you. Nja kutwala edda. Nedda nyagenda kati kangende ne bano. Mulirwana agenda ku ssomero. Abadde atwala wuwe. Ono yamugaa naye kale n'owaeka mukuwa omutwale. Waddirewo. Get you inside. Nambadde nyankusabo gye munda sobola okulongoosa. Yamugaa jangu munda asobola okulongoosa. Oh, your client. Abadde alina gwazza okola road constructor. The contractor crashed on his... Oba contractor. Probably not the best idea. Kondatu. Alina omuntu gw'addaza osisinkana erudda mu estate eno bagiyita the gate. Girlfriend? Neither, actually. In fact... Yambuuza batukubira contractor w'ensonga lwaki okereyemu. Kweni apaana. Kweni yadde girlfriend nti alabika tayina. Drive time. I hope so. Ogenda okweregereza omukyalo ono wakisa nnyo engeri gy'amuyisa abe ng'amujjanjaba. Oluvannyuma lw'okulayikanya akabenje akavudde ku mwana oli abadde azannyira mu kkubo muwala we. Kati yamwegomba n'entunulaye. Kati kumba ono bw'alaba omusaayi guno awunyiriza ng'akawo alabanga obutungulu mu nva. I didn't think you were the type to give up so easily. Naye nali simanyi nosolo kiwanika otyo mangu. Kiki otegeeza baawo? He's out of town. Baawange taliiwo ali mu kibuga. Long enough. Agenda kulayo ebbanga ki? Lengera omusajja ono engeri gy'anuukanuuka. Era mu kumujjanjaba n'alabika okuba ndejjemu ekigambo ekirala. I kind of have a thing for kitchen. Kati n'amuyita mu ffumbiro. Munnange tamanyi engeri y'akumwetondera. Ono naye engeri gy'alaba ey'okumwetondera. Ekyali ntandikwa. Munnange omwana obadde omusi. Naye ate munnange olwanye n'emmotoka. Alwanye n'emmotoka ataasa omwana bamusasula. Bannange omukazi gwazanyirako agenda yamusimba amannyo galinga luseke. Kyava ateeka akanankani erudda. Mutaka ne batandika omukenenula. Ne bamukenenula. Ne bamugyamu akasaayi ka muwendo nnyo maka muno. Tomala gakyama maka g'abantu. Eno ekyatandika butandisi tugenda maaso nayo. Era nga tulaba the gates. Bagamba ni Grant Shabo. Ye kuleta wayo. Tugenda kulaba mwana mwala Rona Mitra. Omuli Frank Grillo. Ekyatandika Maliso Nicolzi. Sakone Luke Mabley. Travis Caldwell. Ekyatandika. Waliwo emmoroka yatuuka ku main gate eya estate yeno. I think that's the point. Karanda watu. Ekifo kino abasinga babadde bakinyumyako obunyumya. The gates were hand forged in England. Bagamba ni gates singa estate eyina police eyayo, eyina supermarkets n'amasomero na buli kimu ekiri munda muno kitegeke. Name please? Nick Monahan. Oh. Agamba ye Nick Monahan.
ye chief omupya kwe mbadde sitegedde. House, keys, everything. Kyavaamu endagiro y'ennyumba n'ebisumuluzo. Main gate. Nga mugambe ne main gate. Yes, sir. It's my ID, Eddie. Eno ye ID yange. Before handing over the keys to it. Olala tewandibadde muntu yenna bisumuluzo nga tosoose kutunula ku ID ye. Keni mbadde nkoze ensobi. Ye chief omupya owa poliisi ekola munda wano gwe baleese. Ye Nick Monohan ne famire ye azze nayo kwe kumuggulira ekyatandika butandisi the gate. Ne wabeerawo olabira ebintu n'ogaa kituufu abantu gwoba bagobe nga bali baalaga wala. Kaunda watu waliwo obutale. That's their slogan. Kwegamba bw'obeera mu estate eno toyetaaga na kugifuluma ng'ogenda wabweru. Mulimu n'ebisaawe n'amasomero n'ebirala. Kale no baatuuka erudda bannaffe baali boolekera nga bagamba ni Grand Sheba yagiwandiika. Mukulu mutaka wa poliisi era bamuwadde transfer okujja okukolera erudda. Eno yennyumba mwagenda okuba ni mwasula ne famire ye. Ng'abasirikale wekiba bwe bakuwa transfer famire ogenda nayo. Trademark tano. Ogenda okweregerezayo omukyala yagalamu effumbiro lyo lyagezze baaba. There's a pool! The jacuzzi. Agamba ni waliwo pool emanju ne jacuzzi. Nk'endyangu mukwano. Omuntu omulimu gwe bw'obanga ogukola ng'okola bulungi oluusi gutuusa ku byengedde. N'abasirikale naye waba n'omukwano. Maama mwami omusajja gw'onsuzizza. Onsuzizza mu lubiri mulimu gw'okola ogw'okkuba ababbi engwalawa yaye. Kaakatiyo nga tuvuddeyo omukyala oli gwe twalengedde ow'erinnyo era naye asangibwa mu estate eno kyava yerongoosa ava kunywa munyunyunsi munywi naye anywa ki wuuyo ye Rana Mitra original names. Kati muli yawuliranga ekintu kino kyakoze amaddu ge galeesa afunyemu amaddu buli walengera ku musaya afuna amaddu. Kakati munnange bw'amala okunaaba alina akazigo ke yeesiiga nga yeesiiga buli wamu ku mubiri. Embeera ze za vampire tezitambula musana akikola atya. Yeesiiga alina akazigo ke yeesiiga buli wamu. Kakati nalina sport gy'amisinze alina akazigo ke ziyizza omusana omukola obuzibu. Vampire teraba ku musana. Banange lengera waatokosi entumbu ebadde etokosi akoko kakamyansizaamu awo abadde atokoteddewo egenda maaso ne tudda ku Gates Academy. How bad could this be? No graffiti, no metal detector. Everything? Since work Kale no in any school in the state. baatuukirawo okulekani balina okuba boolekera ku ssomero abaana abato. Nkendi oli mwetegefu. Okay. Oluusi amasomero amapya bambi abato gabayisa bubi naddala nga babadde bayingira buyingizi. Baatuukirawo ku ssomero kuba ne taata alina ogendera ku mulimu. Forget everything but OJ. All part of the vast conspiracy to keep us healthy. Ogenda okweregereza. Abantu beno si babi. Kano ne muzeeyi yatuukira ku police station. Atuuka ku police station. Ye Nick Monahan. Atuuka munda. Good morning, sir. Sayinza okulaba ssebo suzota ssebo. Chief. Marcus. Amakya amalungi ssebo. I'm Lee. Lee, hi. Ne Where? bamweyanjulira. Old Chief liked to start just a few of us off in the mornings. And the old chief is? Retired. In Mexico. Couldn't handle it. Chief omupya ono yawumuziddwa ye ali wakendi awo yawumuziddwa yali retired ali Mexico. The entire perimeter 24/7. Wano tulabira perimita yonna ya Gates 24/7. Cameras, 15 kilometers of interlocking pressure triggered grounds. Agamba ni buli kamera eri buli mu nsonda 5 array for. bayina cameras 205 eziraba wano nga ziriko ne motion sensors. Green. Era nga bagamba data ono bamukozesa oba okumutereka
ku terabyte In Sector 4, but kugamba ziri tera 5 he's gonna look into it. si tera emu naye tera 5 Pick up something of interest, though. It's not really that interesting. baka aliwo kamera ezavuddeko. Driver okay? Driver ali bulungi. Actually, we can't really say for sure. Kamera esatu ezavuddeko oluvannyuma lwa accident eno. Driver yadde agenda otomera omwana. Mark. Ne driver ali bulungi okakasa otya. There's no record. Onagamba bamututte mu nju. All right, call. Nakyala ogeza kulekania oba amuyama naye tebamulabye ng'afuluma. Ko kale ne tudde erudda. I'm Claire Radcliffe. Agamba Claire Radcliffe. Please tell me you eat carp. Munnange nfumba cookies era ke katono kenyinza okuwa okukwaniriza mu community yaffe. Whatever you've got. No, I think I have some in here. Omuzogwo gye guli nnyo mu bazungu okwaniriza bannaabwe. Ayina byakonye. Sorry. Sonyiwa. Things are just a bit overwhelming. Oluusi ebintu bimusukirira. It can be hard sometimes. But you know what? You should go and see Peg. She's a doctor. Wandibadde olaba Peg munywanyi waffe musawo mulungi. Everything. Ajanjaba naye ng'akozesa ddagala lya kinnansi oluusi. So, is your husband in one of these boxes? Actually, he left for work early this morning, first. Yagenze akubuuza ku mwami kwendi omwami ali mu kofuludinga ezimu ku box kwendi akedde ku mulimu. Yeah, actually, homicide. Homicide? Mwami wo musirikale yali akola mu Chicago nti ye department yaba homicide anoonyereza ku butemu. Tends to get caught up in it. Well, I imagine that all good detectives have at least some of that. Kadi bamuwadde transfer okujja okukolera niwabula adi detective mulungi. Njagala olabe ono abaaniriza naye abuuza ebibuuzo bingi. Kaakano tuddira mu kibiina waliwo atuuka ekikerezi masomo gatandise dda bagenda maaso n'okuleka ne bawanyisiganya amagezi mu ngeri emu oba endala. Musomesa waali naye nga munnaffe watuukidde batugambye nti nno waliwo contract eyayingidde wano alabika adde alina bwe yadde agenda okutereeza ennyumba y'omu ku batuuze munda wali naye mbu yafunye akabenje naye tebaalaba emmoroka ye ng'efuluma kyokka ate waliwo kamera esatu ezavuddeko mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'akabenje. Maybe not. Njagala olabe Because as it attacked, healthy ono emupya skin and muscles in the face would then make the victims look more like an animal. kakati ogenda okweregereza essomo lye baliko topic The fact ate yalabika agiri mu maaso indicate that, at least to her, mattered very much. jjukira abadde mu kibuga kati kano kamwewuunya engeri gyaddamu ebibuuzo. jjukira ekasoose omwaniriza nga yakatuuka wano oluvannyuma You're a pretty smart guy. mubuka mugezigezi sebo kayereeta. My point. It's okay. Is that something you enjoy? Oyina ekintu kyonna ekyokunyumirwa. I know I enjoy it. Manyi byentera okunyumirwa. You'd be good on cross exam. You could be. Mock trial. I think you should join. Why? Kati balina ebintu ebi bageza kuleka ne bakola erudda kamusaba oba asobola beegattako. And I'd really hope us get to state. Engeri y'okwolesa. From Chicago. I'm Andy. From Seattle. Yamugamba dde sikumanyi kwendi yegwe kyali kuva mu Chicago yenze Andy okuva mu Seattle bakazala mu Seattle. My mom died. My dad. Kati mubaka extraditinga to extradite kwendi kyotegeeza obulamu bwe bwonna abadde nga musibe kati buli gye bamutwala oluusi aba teyeesiimiddeeyo so obeera nga otwalibwa ku njegere obeera extradited bamu extraditinze okuva gye yabadde okujja wano. See ya. Naye mupya kyava atambuladde muli. Okay. So what was that about? Mbadde mwogera ku ki? Join. Abadde ambulira ku gundi gy'aliko. Nakyala ayina. Shut up. Kugamba project gy'ageza kukolako. Months ago. Lodi alabise mugezigezi kati abadde agezaako mwewolako amagezi oba ayinza omuyambako. Kweni okay. Ngeri naye omulenzi ono tantwalire ekibeibe. Okay. Chief! Just got off of Franklin PD. Missing persons report just got filed for the owner of that pickup. Bafunye amasimu okuva mu police department eya Chicago. Waliwo omuntu eyabuze alipotingiddwa. Kyokka omuntu oyo eyabuze ye muntu yennyini contractor oli eyayingidde state eno. Njagala olabe. Jjukira bagambe si baamulabye ng'afuluma. Kaakatuddako ew'omukyalo oli. Gwe twalabye ow'amannyo. Wuno ali mu nju. Alina ecupa y'omwenge gy'aggyeemu omwenge
kyava Sam atululamu omusaayi guli gwekanenudde mu mwami oli. Kakano waliwo anyiga akadde kageeti yeggule, kumbe yagizizise ereme kweggula, kyava papa. Kati kumbe n'omwami emmoroka ne yagifuluma. Lwaki geeti teyeggula? Eyinza okubeera malfunction kweri? Hapana. Ono kyava ateekwa omusaayi mu ccupa n'aguzza erudda. Omwami ali munda n'akazindaalo bafano n'abaako bakazingira mu kigoye bukataalabike ne yeetereza n'agambye gwe bayita Rona Mitra original names eno ekutuusiddwako Muno Watch nga bulijjo egenda maaso. Kanze. Well, because one part of being a CEO that I have not mastered is golf. Yabuuza ng'okomye mangu leero. I missed you too. Engeri gyali nti ye mukulu munnange wabeera ebintu byolowoozaako nekirala badde amumisinga n'asalawo adde amulabeko. Akomedde mu budde baleeta musuubira. Queen naye nsanze oluggi lwa garagi terweggula lwaki? Queen lwaganye. Thank you. Kyava ajja afunaako okunywa. Yasooka kuwunyako. What's wrong? Tabuki. It tasted fine. Siguyina buzibu. Yamubaka. Engeri gyamubaka kabeera unawunyirizanga magujja. Where is it? Guliwa. Yamubuuza guli awunyiriza mu kamwa. Where is it? Nga mugagulirudda wa? Oba omuki? It's in the wine room. Ng'agamba nti guli mu kasenge gye tutereka omwenge. Waliwo ate abakonkona ku luggi. Ono amaaso ne gafuukirawo. Bantu kikula ki bano? Abantu bano kikula ki? It required stitches. I said he should definitely stop by the hospital. What I suppose? Kakati mbongeri oluvannyuma lw'okuba nti badde afunye akawundu yamugayo bayitireko mu ddwaliro. Meeting? What it was about? Well, he was a contractor, so Engeri gy'adde contract oba yavudde mu ddwaliro. Kubanze lwamaze omudresinga akawundu mu first aid namuga agende mu ddwaliro. Naye alabika agenze okusinkana omulimu gy'adde alaga. Suggest the possibility, but if the guy had concussion, he could have passed out or something. Kati mbwe yange gyafunye concussion oba yazirise. That's possible. Tebaamulabye ng'afuluma geeti naye omwami awoza nnyo. Mbwe engeri gy'adde emaze okkoona omutwe ayinza oba yadde ne damage y'amaanyi n'azirika. Well, 9 times out of 100, these missing person things, they turn out okay. Laba. Kaakano oluvannyuma lwa poliisi okugenda omusajja balina ekifiriji wansi eyo. Ono ne geeti okubanya obedda banyiga akadde teyeggula kumbe gye yatadde emmoroka y'omusajja. Kyokka Chicago Police Department emaze okulekani erijja salinga omusango omupya ku muntu eyabuze. Lodi musajja abadde w'amaanyi mu community gy'awangaalira. Era bw'amaze ennaku nga sibamulaba baakitegedde. Njagala olabe. Kaakano munnange mukazi wattu yakwata ekkuba okujja wa Devon. Wolfsbane. Alright. Highly toxic to some, harmless to others. Ebintu ebimu oyinza obikwatako. Enga. In particular? Oluusi bya bulabe. Wabawo amadagala agamu nga ga bulabe. Herbs. Nga gaba gaabutwa kwegamba. Gaba gaabutwa eri ekirwadde kye gaba gawonya. Sarah. Why don't we have a seat? Yamuganze Sarah. Exactly what you need. Namugaja antuge ntuke iki kyoyagala. Jukira. Nakyala Radcliffe yamugamba eno solo okugendako ewa Peege. Ajjanjaba bw'oba olina stress asobola okuyamba kubanga yamulabye amispressinga ebintu apapa omuntu alina stress obeera kwegana ebyokola tobyekakasa. Kati oli yamuwa amagezi agende abe nga bamujjanjaba. Kati oluvannyuma lwa classes yakwata ekkubo najja kawarajja ne gye kamugambye okumusisinkana ku kisaawe. Question with a question. You're natural. Kati nga muganga oluddeyo nnyo Kweni naawe ekitegeeza onyumirwa byokola. Looks like it. Kweni ani ekibuuzo tekirabika nti kita kibuuzo. End of the point. Do you have an actual lie detector? Not yet, but Mia's making. Kati bagambye munnakyalo ayinvetinga lie detector. To be caught. To invent is to kutondawo. Need to catch some. Yakoze lie detector oba ekyuma ekikebera obulimba. Well, bakikussaako nakubuuza ebibuuzo nga bino wanywedde ku abo. customers. Kati kiba kyogera. Oh my God. Please, do me a favor. Don't say anything. It was Mia's idea, and everyone's really excited about it. All right, let's line them up. Come on, get out here. Baabo. Let's mix it.
kati abalinzi bagenda maaso n'endiba. Hooking up with the new guy? Why? Okimanyi omuwala ono alina ono omuvubuka omupya. From mock trial. Nkene ayogedde naye alabika kiwali buzibu. Nkene omwala bagenda mukusambako. Nze nkubuulira. Kati ono yawulira obusungu omanyi omukazi oba omwagala. Bwe bamukusambako owulira ekizibu. Yola munne wa busungu. Kresge! Nkene Kresge. Agenda omusitula nga amaaso gakyusa. Pitaako mu yafeesi. Kuransike amyuka amaaso. Bannange kino ekyalo kirimu ki? Ekyalo kino kirimu ki? Oluvannyuma muna yajja. Ekyabadde ku practice. Mwana omuwala. So I may not be a model citizen. I've never revealed what I... Omanyi ono omuwala omupya ssebo. Omuwala ono. Omulenzi ono omupya mutabani wa musirikale. You don't know how the pack works. Kani ng'amugamba nti oba oli awo ebintu bino mwana w'abantu badde obijjamu enta. Easy. Mpola. Just trying to help. Ngezaako kuyamba. Ngezaako kubuulira. Yatunulanga buli waliwo alaba. Alayika adde ategese omukola ekyobulabe. Ne bw'atunudde nga waliwo abalala. Ne bw'akyengeza kugamba nyamba gwe. Oh, and last time I checked, running was a violation of the code. Yeah. Wuyo. The gates it is. But on the outside, all bets are off, bro. Kati ng'amugamba nja kuba nkulaba ebweru. Baleka abamanyi okufuluma. We gotta find the car. Yeah, but we're not gonna find the car. You know why? Tulina okuzuula emmotoka. Kwe tugenda gizuula. Radcliffe's are hiding something and eyinza okuba things over yours. Waliwo ekikwekebwa wano. The chief killed an unarmed guy. Not otyo omuntu For rape and for murder. ayina mundu. Don't know this atalina mundu. A friend in the Cook County DA's office does. Chief goes to bring in the guy for questioning, claims he sees him reach for a gun and shoots. Department rules are justified, but the chief still retired. Waliwo ebintu ebimu byesetegeera bwe baba besitegeera. Waliwo omuntu omu yakwatibwa agezaako okukozesa emmundu omumenyi w'amateeka chief omukadde n'amukwata. Naye era n'amala n'alizayininga. Kiki ekyamukasa okulekani alizayininga? Chief omukadde yasoose kulizayininga okuleeta ono. They weren't so bad. Well, that's good to hear, guys. Kakano okukyeggulo ekisooka mu maka gaabwe amapya. Bamubuuza embeera. That's great. Byagenze bitya bintu si bibi. Police chief should make something gifts. Well, Nick, sometimes people just give gifts and they don't get anything in return. Like this lasagna that I don't hear you complaining about was a gift from her. Yamuteekedde kalozanya. Claire Radcliffe? Yeah, how'd you know? Kakani ng'amugamba yagenze okusinkana omusawo oli naye kubanga balina amajani gadi balina okumuwa agamuyambako okukendeeza stress. Claire Radcliffe yamusindiseeyo. Does make me suspicious. Kakati ono agamba yagenze naye waliwo ekintu kyataategeddwa yakyalidde abantu bano. Yabadde agala kwogera nnyo n'omwami. Thank you, Mr. Sole n'omukyala naye ng'omwami akavalinga nnyo omukyala ebibuuzo nga yabiddamu. Ebintu ebikukwetera okulekani obira suspicious. Kati ekiro kyennyini ekyo bannaffe babeerera ewaka nga bali ku kyeggulo kumbe ku police station. Nakyala Claire Radcliffe aleeseyo obukukiizi bwe. Yali mulungi nnyo mu kufumba bukukiizi. Abuleetedde abasirikale. Kyokka emmotoka eya contractor oli ne bagivuga mpaka ku Muggemanga. Kati bajja n'ekiveera ky'obucupa obw'omwenge kwe kubumansamansa. Bagambe ni loodi yanywedde muzibu. Wabula nga mufu yamusedda. Jagalula. Yagogola oluba n'amulumba mu ngeri yawe. Radcliffe omukyalo ono Claire ne bbaawe. Kyekibadde. Has to look like wolves. Gibadde giyina kuleka nga misege. Mbw amuwuusewuuse. Bwe banaamuzuula bajaga kireka misege gye yaguddemu. Engeri yaddaanya omwenge. Kuba basudde obucupa obukalukalu obwonyo. Kansubire kino kikizitowa. Waliwo okukola ekintu nga tekikizitowa. Our missing man just drove out of the gates. Emmotoka eyabadde yabula baagirenga efuluma gate. I ate too much. Ekiro kyajjo. You'll ever stay looking for this guy, not your answer? Naye tebaasobodde kulaba muntu yenna eyabadde agivuga. I don't think anyone could eat one of Mrs. Radcliffe's cookies and not have 10. Ono ye loodi akola ku gate eya main gate we zifulumira.
got it right here. Yeah. Yabadde ali mu kufuna bu cookies. Laser stuff. Bw'oba kukiza nakyala oli owunga. Kwe kudde baitegereze video kamera yakutenga nakyala aletera load cookies. Kono nsoko olindeko. There. Mulaba awo. She's looking for the camera. Yabadde anoonya camera positions ki weziri. Okay. Yabadde abalaki. DA. Okuwa load ono cookies yabadde diversion. Well, old chief was very respectful of the residents' privacy. That's the old chief. Nakyala yavuze moroka ye. Get me the warrant. Balina okwegendereza njagala olabe. Nakyala yadde avuga emmotoka ng'aleeta cookies. Through this? Naye tebasobodde kwetegereza ani yabadde mmoloka ya loodi oli oba ye kennyini nti eyafulumye bwa mmoloka yabadde yabula n'omuntu nga yabula naye amaze n'afuluma estate. You know, it works best if the operator and kakati nomunange oluvannyuma tukwate kuba tudda wano ono bali mu kugezesa mu balina okugezesa ekyuma kino enkola yakyo lie detector kati nga mugabwe nkubuuza ebibuuzo n'obiddamu bubi wano ebeeyina okukaaba okakasani olimba. Prunes. Yes. You were supposed to answer no. Wano gamba nedda ebimulimba muku tulabo bakikola. Okay. Kale. I hate prunes. Saagala mapuluni. It works. Kikola. Kuba ogamba toyagala mapuluni ate nga agalidde jjo. And why are you so nervous? I'm not. Lwaki oli nervous? Siri. The machine disagrees. Ate nga mashini yine egamba oli nervous. I'm late for class, man. I gotta go. Ngende ndowooza. Kumbe mashini emulaga tayagala kgenda. Awooza ngenda naye omutima tegwagala kgenda. Stuff. Oh, other emotions. Huh? Lord ali emotionally disturbed. Omutima ne gweyongera enkuba. Am I making you nervous? Nkuletera okulya nga oli nervous. Laba omutima gye guli blood pressure erinnya. Kati kumbe omukazi bw'amanya nti akubye omutima oba omwagala. Anyway, so Nsonyiwa bambi kyokka saategedde kengende tugezese olwala buba. Ne kafulumayo. Kati bujjo kamanyi nti kyali oba mukwano gwe kumbe bo yalabika yakagwa dda. Kati kava kafulumayo nakaka kasajja katu. Naye kale kakanyiikaavu kumbe Kransky alengera. Ono ng'avudde yalinga ab'okuyomba. Kyava alumba nakyala. Mubadde mu lutalo munda eyo. Nedda tule tugesa lie detector. Did he say something to you? Olina kyomugambye ng'avuddeyo ng'alinga yekyanze. No. Sina kyemugambye. Kati kumbe pupil dilation emunyenye enzanya yayo kyetuyita pupil dilation. Waliwo pupil omuyizi ne pupil. Pronunciation the same. Nenga byanja waliwo pupil omuyizi ne pupil emunyenye. Oba emunye. Se munyenye ne munye. Kali ono obusungu bwamukwana nadde eno. Yanyiga 7 gundi enserete. Ogenda okulira ekiri mu kasenge k'abaami ebintu bigwa byetomera. Sajja alina obusungu. Omusajja obusungu bw'alina bulabika buyitirivu. Njagala olabe. Kale ono si kwe kujja. Awulidde ebigwa. Owaayo oli bulungi mukulu si weetuga. Mutaka kyava avaayo. Endabirwamu zonna eziri wano azaabizza. Yeah, it was like this one. Naye ng'omwami ono alabika alina ekintu kyali wabula ng'akikuuma nga kyakyama. How do you like this place? I'm figuring it out. Good. So I guess you figured out that Andy and I are together. Naye akansubira okimanyi bulungi nti nze ne Andy ntwagalana. Nja kuleeta empale zo wano nja kukuma olwo ojja kutya. Situagala. Doing on those warrants? DA's got it before Judge Hunt. Tugende maaso. Nano mu kaseera kano. I meant to be here yesterday to meet your family, but I got stuck on our expansion out in Seattle. No problem. So how's the house? They finished the last... Bigenda bite ennyumba yakuweereddwa nnungi. So I understand the missing person just drove out here last night. Well, possibly. We haven't... Nawulidde ku muntu eyabadde yabuze okulekani yazuuliddwa. Cameras at the gate. Kubanga gate yabadde mwakyalimu. Screw up. No, I'd say it's the DA who decides if it gets... Yafulumye. Look, Nick. Kankule Nick. When I built the gates,
I attracted all sorts of people. Ebintu ebimu gate tubikwata mu ngeri ya njawulo. For one reason or another, they just didn't feel safe. Omanyi waliwo ensonga eri emu lwaki abantu basasula premium. Kwe kuba nibawulira bali safe. Okubanga emitaano egiri wabweru ew'ensi gye batali tegibasanga wano. Abantu abasinga abeera mu gate muno tebafuluma kuba buli kimu mu gate mu ekiri. We both know you don't answer. Kati okusasula premium kitegeeza okubanga ofuna ennyumba mu gate wano sente empitirivu buwanana era security system y'amaanyi abantu bano balina okuleka ne babulira bali safe. So si kubeera mu mbeera y'okubakazaakaza. Kati onalinga amugamba kyakola ekyokunoonyereza ku muntu ono eyabadde abuze akiveeko wabula nga takakasa oba omuntu eyafulumye nga kiifu bwamugamba bwe kiri. Balengedde emmoroka ng'efuluma naye tebalabye face. Wekyabeereddewo nakyala we yaleetedde cookies naye ng'ekyamazima eri yadde diversion. Tukwate kuba okudda eno. You alone? Oli weka? You know why I'm here. Omanyi ekindeese? A facial, perhaps? She's the police chief's wife. And in oli mukazi wa twist of fate, she wa chief wa police. Instead of yours. You lured her in. Just like omulodinze naye munda. Devin, we are supposed to help people with their problems, not exploit them. Tulina okulayika nti abantu bayamba ku bizibu byabwe so si kubongera ate byongere. One who saw me as more than Buckley's wife. You say ona amugambye ndiyandwa tagenda maaso nakuleka n'ekintu kino akigattako. Omukazi ow'omusirikale. You, my clients, aren't complaining about anything I do because they have. Agamba talina ngeri yonna gy'alabamu baba clients be balina ekintu kye bacomplaininga ku bintu byakola. Ajjanja baakozesa ddagala lya kinnansi. Wabula ono amugambye ku mulundi guno omukyala teyandikimuyingizaamu. Kali no kitegeeza waliwo eddagala abantu bano lye bakola naye nga lirabika lirina obulwadde bwe lireeta. Oteerodde enkyo baba kujjanja be situmanyi. Okay, Lee. Thanks. What was that about? Just nothing. Let's set the table. Swali kyamaanyi. Aleka alina ekimusumbuwa. Gaga nno ye teyamatira. Moloka yafulumye. Ali suspicious eri abantu bano yakyogera ne luli. Naga naye nali mbuuza omukyala naye ng'omwami alabika amubikirira. Abantu bano baleka balina ekintu kye bakweka. Kati ng'omusirikale juka detective mulungi nnyo mu Chicago laba bwakwate kubajja. Maka g'abaana ekiro ayagala kulabika ni asiniikinga yakwata ku kinyolo bano bawuliranga biwundo. Omukazi alina engeri gy'abeeya mu nnyumba. Huyo atambulanga muziina n'abuuka nange. Mutaka ali weeru yeetolola ennyumba bamulaba. Ate omukazi waawana alina amaddu. Olumu ayonkamu efirimu egenda maaso. Asembera erinnya baliseetinze detective kuba kunoonyereza. Good way to get shot. Gwe engeri gy'ojjamu oyinza okugwa essasi. Batambula nga mbuyaga baba ekiyaga. I got reports of a prowler. A prowler? In the gates? Waliwo ekyetaateredde mu alipooti yakoleddwa era tazze kimisana abadde azze akukuta. Please, this way. Nga mugamba ni mukulu jja kuyita eno. Abadde azze akukute asobole okulekaani abaako kyanoonyereza oba alabo bakyayinza okuzuula wano. Kati amugamba yita eri kumbe eno wabaddeyo mukazi we ate amumanyi wa amaddu. Talwisa gaba mannyo agagaba. Kakani munange. So you would have killed him? Sabo badde ogenda kumulya naye. Omusirikale oli omusirikale yagala kuleeta buzibu. Balina ekizibu kyabwe kyakuwuuta. Tebaagala nnyo kiralaasa. Amaddu. We can't do this anymore. I'm going to pack you a bag. Tetukyasobola kukola kino nate. Genda kukwata ensawo zo tuve wano. Really? What, like last time and the time before last? Kubanga omuntu gwe twasembayo okukyogerako nali manyi oyize. It's for me. Yamuga toyinza kuteebereza kizito kye kiri kyenkana ki. It's not about the blood. Tekiri ku musaayi gwe tunywa. It's about the carpools, the school committees and the dinner party. Kiva ku kabo school committees ne parties ze tugenda ku n'ebirala. But
how hard I try, I'm never gonna assimilate like you want me to. Ebintu byonna bikwega tomanyi gwe nfuba kwenkana ki okubanga nkuuma kwa madunga bikako nebigana olumu gabimba nga amata amaddu. Okay, but we have to try. Agatulina kikola. Girl, yamugala owoza ku mwana waffe and me. Kubanga singa enkya bakimanya nti tuli abantu. And to protect. Okimanyi nti omwana waffe aba agenda kulekani agwa mu buzibu bw'otamanyi. Engeri yokka gye tuyinza okuwona emitawaana ekyo abantu obutatusuubirizaamu kwe kubanga tubika ku madugu okulya. Owulidde tubeebe nga tweyisanga abantu aba bulijjo. Responsibility. Never. Bizibu gyali. Ye bulwala omuntu alaba supu. You did this to me. Namugana ego kino gwe wakinkola weerabidde. Who I am. Ye gwe wanfuula kyendi. Gwe wandeetera okuba omumanzi. Kati ono eyafuula ono kuba vampire bwe kuluma olumuzifu ofuuka. Kati yamufuula omumanzi naye amaddu ayina mangi. Kati olumu kimubeerera kizibu. Naye nga amugaye banaatandika otuyiga baaba nga bamaze otutegeera sikigenda kubeera kirungi. Njagala olabe kati musajja mukulu omanyi kye yakola kwate kuba okudda wano akomawo. Where were you? Nkeni ovaawa. At 3 in the morning. Please tell me this has nothing to do with the Radcliffes. Yamugamba nkakasani kino kyonna kyova ku tekikwatagana ba Radcliffes. Stinks. Nearly cost us everything. Ye mukazi asoose okuba mukwano gwe ate ono yasoose okuba suspect we. To the past year. I know. Yeah. Every time that case was in the paper, your kids had to go to school. I know. Then act like you know it. Yamugamba nti manyi obuvunaanyizibwa bw'oyina. Ogenda maaso n'okukola obulungi omulimu gwo abaana baffe nga bagenda ku ssomero. Olumu omusirikale olina kutula butuuzi ku ntebe ya poliisi n'olinda omusaala. Naye oluyinza okukakaluka n'ennyo ne kikuviirako ate ofuna obuzibu obulala. Olwaleero okutuula mu ofiisi ya poliisi kufuna musaala. So si kugenda mu ofiisi eyo okuweereza osasulwe. Yambala uniform bakusasule abeeka babe bulungi. Omukazi ono taagala abe nga akisussa. Omwami aleka agala kisussa. Neera abantu abasinga bagenda otwala emirimu gyabwe kiba kibali mu musaayi. It's every Thursday night, once a month. Enkeera. They're starting with Middlesex. I think it would be a good way for me to keep busy. Well, I think that's a great idea. Lie detector here. Gakano waliyo Cebu Festival. Does he honestly like that outfit? Fine. Omwoleso. $5. Oni atunda lie detector okukebera obulimba. $5. Bali mu festival omwoleso. Can we talk for a second? Njogereko naawe akatikitiki. Ono yamuyita ayogereko naye. I didn't mean to freak you out yesterday. Saagenderedde kutiisa jjo naye. Chicago, and I really didn't want to come here. Ekisufu twali mu Chicago nali saagala kujja wano. That was you. Now I know where you are. Naye okuva le yajja ate kwegamba we yatuuka eno. Okuva we yalaba ono n'alabanga neno naye waliwo ensonga lwaki aba alina okwagalayo. Whatever that lie detector may have picked up on to me. Kati kumbe Mutaka alengera. Kramiski. I didn't freak out because of how you feel about me. I freaked out because of how I'm like. Kani mugamba ni Safrik nzaawo tulwakuba nti nakitegedde ni oba omutima gugulayika gondemu akantu naye lwakuba kadi kumbe buli kimu kye boogera oli lodi alina amatwa awulira ebiri ewala yawulira. Njagala olabe oluvannyuma akawungeezaako kali kumbe ono se yatudde abantu bano tabeekakasa abatunuulira ate omukyala yamugambye ebintu ebimu tabibeerako bannaffe bakwate kubo beeyongerayo. Kadi akaseera ate aka festival okuggwa bo we baasimbulira tebatambula nnyo jjukira mu musana tumanye ekizibu kyabwe. Batambula budde bwa kikome teri nnyo musana ogwo ate balina akazigo ke bakozesa. It was the Radcliffe case. Really? Really?
Claire, is everything all right? I'll stop. Why buli kimu kiri bulungi? You could suggest in the meantime for cravings. I can be a real bitch, huh? And so can you. We can discuss Gagano balina ekiboozi kyabe wano. more urgent. Ono yamugamba naye gwosobola okubeera omusego ogwa ddala kyokka oli abadde amugamba muyeetaaga mu cravings. Naye nga cravings omuntu wabanga ayina byayoya ebiyoyo. I could end you. Yamugani gwe nsobola okufundikira. Tonkangakanga. Wouldn't really solve your problem. Nkaine nagani nze kasobola okuleka ni solvinga ekizibu kyo. Kuba si ekyo nsaasaanya ekyama kyo. Amanye ebyama bye. Wotuka okuterekera emmoloka z'abantu ababuze mu garagi eyeewuwo. Naye kalijjukira baagifulumya. Kali kumbe waliwo atandika batambulirako bano. Musajja mukulu ayitawo. Ninga Kramiski. Kalino kamuyita. Abadde atambula ddaka oluvannyuma lwa festival kireke eggalawo. So. Kati olwo kati. Really, I'm not very good at this. You know, I'm not. Simanyi kyakwogera. I wasn't sure. Ono alengera. It's just easier. Someplace more private. Ali bali alaba. N'atega amatu. Laba eriiso. What was that? Waliwo kyekiri. Awulidde ekitolotooma. Kumbe waliyo madongo. Erina gwe. Alo. Tugende wano siwanyumizikikike. Wano. Namuga sikati. Si bwoti. Bami kwano naye neeyisa yaabwe balimwe. Olugogogo. Kati tuba tudde wa musajja mukulu essimu evuga. Monahan bamuyita. He said there's a vehicle right up here. Waliwo mayiti yali ezuuliddwa erudda ku mugga. For now, but maybe he's your guy. Ogenda otuuka. Nope. Ono ye musajja gwe bali bagamba eyabula. Asi yeye. What? Kiki? Katonda watu. It's our old chief. Oye chief omukadde Probes. Gwe bali bagamba mbu yali zayininga ali mu Mexico. Yatibwa n'asuulibwa eno n'ageetula bageti. Kano ke katundu akasooka we tugenda otandikira. Tutandika kakubiri. Anu gwe baleeta njabala. Waliwo emisege egijja. Ono alengera omanyi baga alinda kigweyo. Nve wano. Atambula agayala. Ate yaluwona. Ogenda okudda eno. Babano egibadde emisege bantu. Time you stop trying. Gomala gali awe mansulizo oswankula ujaleeta obuzibu lyanga omuntu obuvunaanyizibwa. Kale mzee kale. Kiki ekiri mu nsi muno? Ali ku kasaaya awuuta. Efirimu ekyatandika butandisi. Nagambye twolekedde katundu kaffe. Akokubiri. Twadda mu ggwanika. Munaffe Probes bamuleeta mayiti. No, sir, I'm fine. Oli bulungi kwendi. Weewubanga atidde. Every day. Never actually been allowed inside though. Laba. I hear it's nice. At the very least, you're gonna have to change the brochure. Aina ebiwundu ku nkoona. I don't know if you can call it the safest place to live when the former chief of police is lying on my table with a bullet in his head. Let's not worry about the brochure right now. Okay then. Cause of death. Single gunshot wound to the back of the head. Yakubiddwa essasi lirimu emabega w'omutwe. Very clean.
nenga eyali mukube yamukubidde kumpi. Means the shooter knew what he was doing. Kitegeeza kikwene yakubbe kitegeeza adde amanyi kyakola. Yakubiddwa ssebo ku nkoona essasi eryamutta lyamukuba ku nkoona on point blank. Tutandika kakubiri the gates nate nga bulijjo muno wokiye kutuusaako egenda maaso sinema. Kaakano ebintu byayongera obbatabula abaafulumanga chief. Mr. Buckley, Been a long night. Ekiro kyadde kiwanvu nnyo. Good man, Nick. Aga nti Frobs ali musajja mulungi. I am sorry. Kitalo nnyo. I do everything I can to figure it out. Naye tugezaako okuzuula. Under county jurisdiction. Yeah. Since he's one of ours, I suggest we take lead in the investigation. Katube kino tekigenda kulabika nikibeera wabweru wa jurisdiction yaffe. Exactly. Omanyi poliisi bweba enoonyereza eyina ne weekoma. Section. Peace of mind. I developed the gates as a place for people to get away from this sort of thing. Kani ng'amugamba njagala kino kikusigalemu mu ndowoozayo. Abadde ng'akola ku misango mingi egy'enjawulo naye ng'ate oluusi abantu batambula ne bavaawo nakyo. Abantu batambula ne bavaawo batyo nakyo. They get away with it. Naye nga baziba misango. Nekikomawo ku gate. Kawala kaabwe. Interesting. What's that, honey? Kyewuunyisa ekimukwana. We usually have 1 cup of coffee, so 2 would indicate a change in behavior. Okuula atandika okunywa kaawa ono oba kyayuno atandise okwekyusa oba okukyusa enneeyisa. You can't stop thinking about it. Dana, honey. Daddy didn't tell me anything. I knew it. That thing with the hair, that's your tell. You're not supposed to tell someone you know their tell. But she needs to know I know she's holding out on me. Kani ng'amugamba nti alina kulekekanya amanyawo ekyo kyonna kyama. Dad's working on. I like that shirt. How come you don't wear it more often, huh? Because he never has a girl to impress. Kali ono tiyakomyewo ejjo mangu kwendula kuba alina omuwala. There's always a reason. Buli kaseera agalanga nnyo okudda eka asange maama n'ekifo kya maama baakiriddewo. Because Mom doesn't know. And you, my darling, broken the cardinal rule. No cop talk at the table. And what is the punishment for breaking the cardinal rule? Dishes? Waliwo amateeka ge baatandise okumenya. Mom? Ewaka wano. Try and get your sentence ready. Naye ng'omuzadde yenna ozaala ekyana eky'obulenzi bwe kikula nga tekizizza misango egimu otyamu. We might need to up the punishment. We need to go to school. Ng'amugamba nti oba weetaaga genda kusoma. I'll be there in a minute, okay? So. Why? He was right. Chichi. This is big. You're not gonna believe this one. Body they found? Former police chief of the gates. Bagamba ni Forbes yafuluma gates. Ngawe bali bagamba mbu ya resigninga n'agenda mu Mexico. Sometime before we got here. Yatibwa emyezi nga 6. We'll be outside. Let's go! Talk about this later? Yeah. Keep smiling. Yeah. So, si myezi 6. Yatibwa ennaku nga 6 nga bosi banatuuka wano. Emabega 6 days back before nga tebanajja. Kakano mwana muwala Andi abali mu kwambala agenda okwiraba mu mugongo. Hey, I gotta run. Do you want to? Why? Nina bwe mpapa otuuka. Onootuuka ku ssomero wekka. Kai swali buzibu. Yeah. Oli bulungi? Ndi bulungi. Oh, well. Kabadde ka papa. Taata atera nkatwala ku ssomero. Wabula papa ayina gy'alaga. Kati kagenda okwekebera. Kalinayo ekiziizi. Ekiziizi kino kyavuddewa. Katudde eri musirikale. Early for a bad day, isn't it? Kweni olinga afunyemu olunaku olubi. Bambi eggulo poliisi yaguddemu ekiyongobero olw'okuzuula yali chifu waabwe omukadde nga yattibwa bwe essasi mu nkoona. I think it's like bad karma to deny a random act of kindness. Baaba one mutuuze wa kuno. Okay. Naye poliisi oluusi eyinza ebutamanya matuuze kubanga emanya nnyo abazizza emisango. I'm Marcus, by the way. Yamweyanjulira Morris. Teresa. Nze Jusam. Nice to meet you. Nsanyuse nnyo kusinkana. All right, black, 2 sugars, let's go. Basimbye baagala kugula bwakulya. Asanzeyo mutuuze omupya.
kati munnange ogenda okudda eno omukyalo ono alina engeri gy'atambula mu nnyumba muno nga yakubeya bubeya. Entambula gye batambula mu nju balinga ababeya obubeya. Omwami ali wano awummudde agudde eri. Egenda maaso firimu yaffe ekutuusiddwako muno kinga bulijjo. Asante Mukyuzi Mix na asante Kale Powder E&E Kawuku Bashiri Wankuluku ku Rob Videos na Tete ne Tete Movie Center Kagwa Videos Kavume Mukasa Road. Bannange owange mbadde ndeese raafu kati kumbona abadde aloota baleese ebyokulya kati abadde amumanze. Emily's gone to school. Olekede nkeni omwana alwakweni agenze ku ssomero. I thought we could stay in bed a little longer. Kadi omanyi bwe babeera ewaka ne basobola okugenda mu maaso n'okuleka ne bakibeerako. Nkeni Could have hurt you. Nakyala abadde yakibaza ateekewo pulaani bafunemu akadde omwami ono agezeeko okwejjukanya gye yava. I'm beginning to think you prefer me like this. Nagambye eva mu Emmy's production nga bulijjo. Kyengera wali studios of Fikat. Simu eri 0703415308. Tulaba the gates. Even vampires do love sebo. They can write and kwawula all the njawulo. Hey. Netudda ku ssomero. It's me. Why nze? In first period. I really want to talk. Mbadde nyatuleko yitwogera. Ono alina gwakupidde essimu amugamba beeko be boogera. Why? Or at least she was last night. And you, my friend, were ready to take. Ekyabaddewo ekiro. Didn't know you had it in you. Leka. It was a mistake. You did me a solid and now I owe you. N'agamba kyolina okubanya eno yabadde nsobi. Wait. You're not still trying to get the girl back. Yamuga atogeza kubanya oyagala kulwanira muwala ono omweddize. Ate ng'ebiseera bisinga omala bw'akyusa bw'ati n'atandika okwagala omulenzi omulala. Ne bw'okola otya omukazi kasita akukyawa. Ayinza n'okukyawa nga temuyombye naye n'omutima ne gutandika okwagala omuntu omulala era ne kiba. Kati ono yajja ewa Peg. Nothing to freak out about. Nkiraba naye totya. Now, are you under an unusual amount of... Swali kyakweraliikirira. No. Well, so... Yambuuza oba alinamu embeera etali ya bulijjo oba ki tekimuluma. More than one guy kind of stuff. Wuyo. Do you think the thing on my back is because of stress? Kati yambuuza oba abadde afunamu embeera eyo okumulumya omuntu oba ekintu kyonna. So you might want to, Kyandibadde bakulowooza ku balenzi ababiri omulundi ogumu. At least until we get this all figured out. Yamugamba ni oba oli awo omubiri guno mbuguri yakitinze ekyo lwa nsonga ya stress. One last thing. Have you told your father about this? Kino wakiwulidde kitaawe. Freaks out when I get a headache. Taata olaba atya nga mutwe gwe gunnuma ate we naamugamba nalwadde ekiziizi. Try not to worry. Ng'amuga akyengeza kugamba gezaako obuteraliikirira. Ogenda kulekani oba bulungi. Aside from Chief's Prince, CSI lifted 6 unidentified sets off the SUV. All right, run them locally first, then national. Kakati bakwata ekkubo okutandika okujjayo zonna ebintu ebyenjawulo ebyabikwatagana ku bulamu bwa munnaffe omukadde ono yasangiddwa nga attiddwa Forbes. Run-ins? No, not since I've been here. How long's that? Just over a year. All right, well, who's the most senior officer in this place? Yabuuza ebbanga lyonna yamala ng'ali wano kweni 10 mwaka nga gumu. Chief didn't keep anyone around very long, so Marcus is coming up on the record. Well, who holds the record? That would be Chad Taylor. Kati agamba waliwo omuntu wa mukiifu gwe yalinga atambula naye. Ono agambe ni mumwali mikwano gye nnyo kweli apaana nange onayinza akamalawo bbanga ddene n'akamalawo mwaka. Ne waliwo banywanyi be yabeyanga nabo omuli Jack Taylor. Ko Jack Taylor yaani twetaaga okwogera naye. Ne tudde wannakyala. Yaweerezebwa ebox okuva wa Devon Despa. Nkeni ndowooza bu cravings bwo bufunye. I understand you work with the chief longer than... Twamulira agamba Pegi niyetaaga cravings. Mu kaseera ke kamu. Even longer. Munnaffe yajja okusinkana loodi gwe boogerako Taylor. With the residents? No. Agezaako mubuuza obulamu bwe ne chief bwali butya. Bali bwa mukwano kwenkana ki? What? He put that in my file? That surprise you? Alina statement yakozesezza insubordinate mu fayiro ye. Yes.
Okay, look, there were times, a bunch of them, when I wrote up a report, and next thing I knew, reports disappear. I never saw any change hands, but I suspect that you don't drive a $70,000 SUV on a chief's salary. Kakano Travis alabika asindikanga kasente ne moto kuba ku motoka ya chief Claire Radcliffe ne kumusala waliwo abantu bangi chief byalinga sinkana bintu ebimu Queen file ngachi Queen waliwo file yale ya Claire Radcliffe eyo yabula ezimu file zali zakolako ayine emisango gyalinga akolako kugoma ne bana abantu bazze emisango nayo yinzo okuba ina file gyokolako ale chifu n'agibuzaawo kati tamanyi lwakiri bwekityo kati oli yambuuza file z'abantu ki ezali zibulawo Queen ya Claire Radcliffe n'omulala kakano Claire Radcliffe ajja okusinkana ono. What do you want? Onjagaza ki? Asuna Memory go away permanently. Ngoyagala nzijjawo For the spell. Ebizibu byo ogenda kumba ku musaayi. The spell. Amuyinako ebyama alinga amuga obutabyogera. I'm not asking for your trust, Claire. Yamuga atoyina kumanya oba nkwesiga oba ki. Gwe kyoyina okumanya nti nze nina okujja ebizibu byo. Will remember. And I can't imagine that ending well for you. Simanyi oba ebintu bino binaafundikira bulungi. Jjukira walina emmotoka y'omwami yabula mu galajiyo. Kati wotakola kyenjagala amusabye musaayi oba agenda gukozesa ki situmanyi. Radcliffe name coming up in every case that I work. Oh, is that what? Kakati yajja okusinkana aganye okufa kwa Forbes mu kuzuula oluvannyuma okuzuula omulambo bagenze okukyetegereza erinnya lyono era lyamaze ne livaayo famire yawe ya Radcliffe. We found a body down by the river. Twazudde omulambo ku mugga Manga. Kweni mugga ki? You know, most people when you tell them abantu abasinga bobagani waliwo afudde about the body, ku mulambo how they died, akubuuza bafudde batya negwe what answer you give them. What they really want to know is kubanga abantu abasinga omuntu amanya ndi yafudde n'omubikira abagala nyama nnyo omuntu oyo kyeyafudde si kubanga kijja gye kiri okufa kw'omulala bakumukuuma ng'ali safe. Well, most people don't live in the gates. Those who do know there is no river here. Abasinga batunulira keesi eyo mu ngeri etyo kubanga bw'omanya omuntu gye yafiiridde ba ku kyalo kyewaffe oba kirala kikutegeeza nti omutaano ogwo guli wala nnyo nammwe we muli toyina kweraliikirira naye omutaano oyo kubanga gwazuuliddwa kumpi we muli kitegeeza naawe oba oli n'ekyo nayo kikola. Bwe abasinga babeera more interested in bodies gwafudde ki naye naali more interested mu geography kwegamba particular area. My wife. Last October she was pulled over for driving erratically. Baga 9th October mukazi wo baamuyimiriza yali ajjudde omusaayi ne bagezaako mubuuza omusaayi gwe gyali aguje. Oh, maybe nothing. But the chief got rid of the file and there was no further investigation. Baali baguddewo fayiro okunoonyereza ku ekyo kyonna kyali ava okukola kuba omusaayi si gwali gugwe. My wife. So I can only assume the old chief did not deem that worthy of investigation. Ndowooza chief oyo mukadde teyali worthy kunoonyereza okwo. Yalabanga okunoonyereza sikuli makulu. Kubanga mbu omukyala alabika yeerumika. Yalina ekirwadde ky'okwerumika. Doctor fixed it in one visit. I would be sure to let Claire know. Good. Ekyo mugamba omwami omukyala nti nkyaddeko wano kweni kakasa Claire nja mugamba. Waliwo fayire yabula mukazi bamusanga n'omusaayi n'alema okunnyonnyola obulungi omusaayi ogwo gwali gwaki kati waliwo okunoonyereza ne fayiro yamala n'ebula kati lwaki fayiro yabula kaakati no munnange tugenda okudda ku ssomero. Hey. Why? Where you been? Obadde olungu obadde obuze. Okay. Munyiivu. Are you under doctor's orders to ignore me or something? Oli ku biragiro bya musawo kunejjako. I'm serious, Charlie. Charlie. Because I need to reduce the stress in my life, and right now I have a boyfriend, which makes. Omanyisa kuyanjulira bulungi mu bulamu bwawe. Nemanya nina boyfriend. Oh, Jukira omusawo yamugambe alabika engeri gy'alina
abavubuka bamutawanyo balina gwalowoozaako kuba omukazi wabeera nga alina gwabadde ayagala aye naafuna gwalowoozaako omulala kimuteeka mu dairema nabanga akirowoozaako nnyo ne kidevelopinga stress. Don't worry. Kati mbu yensonga lwaki yafunye ekiziizi kati mbw agezaako ono kumwewala kubanga yatandise okulwala lwa kintu ekyo kyava akwata ekkuba abiwano oluvannyuma lwa pepa. Andy, you got a minute? Andy. Writing lesson. Well, I'll walk with you. Kansooke mbe nkwerekereko. No, horses hate me. Mbadde nyala kuggala naawe. Naye acted a little kind of crazy. Agenda mu mbalaasi ate ono taagala mbalaasi kwenedda nze mbalaasi nzagana ezo zitanjagala. Self either it's been weird last couple of days. Kale ennaku zino bw'abadde yeeyisa bulala. I'm jealous. Nedda kirabika oba nnina bbuba. With anyone. Naye nga njagala okubuulira amazima. I've never felt this way before. Nze nange nali siwulirangako bwentyo nga simanyi na bbuba byerikozesa na bwerikola naye nange ndabira awo. So what I'm trying to say is kyengezaako kugamba I love you. Nkuyagala bambi. I wasn't expecting. Don't feel like you have to say anything now. Tamanyi kyakwogera agamba n'otayogera kintu kyonna kati. Olaba horses hate me. Nagamba embalasi zinjagala. Embalasi bwe zimulaba zeekyanga. Kanve wano nja kuba nkulaba egenda maaso. Nagambye ekiseeta ziriwa agi Swagamani promoter banda Nyakisi Kasese Vic videography. Any deeper? Katwadde eruda waliwo agezaako okuyigiriza ono okubaaga. Nkento baaga kabwino omubaagira mu ddiba. Oyina okubaaga ng'obaaga bya kikulu. Thank you, Dad. Nkeni weebale muzeeyi. Sorry to interrupt. Munsonyi bayingirira. Monahan, the new chief of police. You Lucas Ford? Agamba Nick Monahan, chief of police ompya. Incident last fall involving your boy. Waliwo ebintu ebyo njagala okulekani manya ku mutabani wo. Nkeni sokompe. My son involved in vandalism? Mutabani wono yaliko mu vandalism. What officer did you say filed? Musango. Officer. Oba kika kya kumenya mateeka. He's the one who was fired, wasn't he? Kadi bagamba ni fayiro ye neebula. Jukira munnaffe Taira bwe yabadde annyonnyola ye yawaddeyo amannya g'abano oluvannyuma lw'okola kigamba nti omwami ono alina abantu fayiro ze yabuzangawo. Era fayiro ezo yazimenye yasoose kukyalira munnaffe Radcliffe omwami n'amwennyonnyola kati azeewo ono. Be bantu abamu abagwa mu gundi eyo. Get this meat in the freezer. Sure. Thanks for your time. Kani yamugamba webala obudde bwo. Wabula abyegaanye. Talina fayiro gye baali babuzizza. Na bikira tabimanyi. Kireka okubuza kwa fayiro ezo biri ku selefu yamanyi. Kyabajja musabulirawo. Kundeetera ebizibu emisango sigivunda. Nyamugani mpulira nkwayo kubikirira. Mwana ndeetera ebizibu buli kadde. Bolu baawulira luwoomerera. Nyine muzeeyo nkoze bubi. So 5 interviews and no one will admit to any sort of corruption with the chief. Twakomawo ku police. I didn't come up empty-handed. Dylan Radcliffe didn't deny anything, just made an excuse for his wife. Kalinga agamba nti Radcliffe yakoze excuse eri omukyala we naye ate saidi endala bano bomu naye bayegaanye ku lwa mwana we. Naye abantu bano sibategera bano banga yena kye bakweka. No, Mrs. Dennis is clean. She made a lot of calls around 8 o'clock, but kati kibagamba ki balina okuleka ni bakomawo ku first source ye Taira. if you don't mind my asking, kati bajjayo line oba incident reports begin. List ey'amasimu agakubwanga nga gakubirwa serifu mu nnaku ze ez'obuweereza. Njagala olabe kyekiriwo tetunnafuna kintu kyonna kati. Those prints against the local and national database. Byonna biri oba mu local base. I don't mean to listen in, but did you try the resident database? Mwagezeza kuleka ni mufuna mu residential database. Is that something else that helps me go away? Yeah. Mubagezeeko residential database. Let's run it. Kubanga oluusi muyinza okufuna colologs. Stories of nga zonna ziri official. That's icky. Naye mulina okulaba n'abatuuze amasimu ge bakuba kuba n'omusirikale asobola okubeera n'essimu ey'omuntu wa bulijjo.
Kakano omukyala agenda okujja. Omwami ng'ebirowoozo bingi. Yeah, he stopped by today. Ngamugamba nti Nick Guy you killed. Monahan yakutte kubona ajja wano olwaleero. Then why was he here? Kye kyamulese. He was murdered. Nga bagamba yakizudde ni Forbes atemulwa. Was he stopping by to tell us? No, he was more curious about an incident last October. He said you were... Nekyo si kyejadde kimuleese nnyo naye yayogedde ku kyaliwo nga 9 October. Wasangwa ng'ojjudde omusaayi. Yes, I was coming back from your office. Nali nva mu yafeesi yo. That you gave me. N'omusaayi gwe wampa. And I spilt it. Ne gunjiikako. I told the officer it was a nosebleed, of course. Officer ne mugana nali neerumise. Well, yeah, it never came up again because Chief Phelps got rid of the file, Claire. Why would he do... Naye waliwo omusango era omulala gulaga ni fayiro yali egguddwawo olwedde ku ekyo naye fayiro n'ebula ku poliisi. Lwaki fayiro yabula? Because I paid him to. Kubanga namusasula agibuze. Waliwo essimu evuga. Jukira bannaffe baali bakizudde nti ni doctor sorry chief Forbes omukadde waliwo akasente akali kamuweebwa nga akasente akusika amusaala naye nga gye kaali kava we waali tewamanyikiddwa. How are you? Kanakyala simu agikwata. No, she didn't mention it. That would be lovely. Nkeni nja kuba kisufu. Tomorrow it is then. Nkeni kale nkya tusinkane. That was Sarah Monahan. Oyabadde Sarah Monahan. Mukyala wa Nick Monahan. School. They'd like to have ice cream tomorrow. Babadde baagala bagende kutambula mu kutambuza mu baana nagula ice cream enkya. Do you pay off the police? Because he gave me the option and I took it. Because I knew that if word got back... Lwaki alina okukwata okubbugula omupoliisi kweni omusirikale yampa ekyokola kye nagenderako. Yaŋŋamba ayagala nguzi nga njiina ne muwa. I have to get back to the laundry. Kagwe ngene njoze engoye z'abaana. Omwami atandise okutabulwa ekibi ekiri ku cover-ups buli woobikkirira buli lunaku byongera kuvunda. Ate we kyabikebanga mpagundi eno. Just my family. Look, I don't know what you're talking about, okay? I got nothing to do with it. Kakati gwe oli ku muwala oyo omulemeddeko bw'obanga wali ova mu Chicago n'otajja n'abakazi wano waliwo abakazi abane bannyini bo. N'ekirala. Again? If it really was self-defense, why did he lose his job? Ng'amugamba nti ssebo kitaawe atandise okuleka niyereeta maka gaffe. Alowooza mbu simanyi twatta abantu atunoonyerezaako nnyo. Lwaki basooka mugoba okumuleeta eno? Yali ku mulisango gw'amaanyi nnyo gwe yali akolako ne bagaa yali yatta omuntu. It's good. We're fine. Atuli bulungi. Headmaster agenda ovaayo abaana betta. Gwe toddamu kubiyingiramu naawe. Kalodi yanyize nnyo okuva ssebo Nick Monahan we yazze ewaabwe kati abadde akazi ono. Ng'amugamba naffe tumanye ebyama byammwe kitaawe naye ayinza okuba yatta omuntu. Munnange. Officer Jordan speaking. According to Cosmo, I should never call you first, but... Munnange kiswaza. Omukazi kuba niwawadde omwami essimu naye n'akuweeyo ate gwe n'osooka okuba. Me all day that my muffin costs more than your coffee. Well, it was a big muffin. Kakati naye adde amanyi bagenda kufunamu akadde banywemu kakaawa. You could let me make it up to you tonight. Tunaasobola kikola akawungeezi. Ke kakyala ke yasinkana nako wali nga basimbye banywa ka ice cream. Listen, I gotta get back to work. Sokoli waliwo ebintawaanyamu kati nja kuddira. No. Yes, on the treat, whatever it is, just... Tofayo nawe ogambye okusinkana nja kulaba naye kansooke mmale wano ku mulimu. Chief. Look who was in Chief Phelps' car. Ng'amugamba jangu olabe emmoloka eya Chief Forbes yali avuga niyo. Eri mmanya ga Simon Ford. Katonda wattu. Emmoloka ya Chief Forbes yali avuga. Yali manya gaani ga Simon Ford. Well, he hadn't logged out today. He's on property. Kwekwate kubo ne bakomawo. Kyokka nga bagenze okwate kubo okujja ano omulundi ogwasoose okwogerako ne Simon. Yabugambye nze sina n'ekimu kye mmanyi ku fayiro ze zaabula. Era enkolagana ye ne Chief mbu yali ntono. Kati ate lwaki emmoloka ya Chief gye yali avuga Forbes erimanya goono nti yagigula yagimuwanga kirabo yali amwebazaaki. Kyava akomawo
yalingiza munda talina kyalaba ogenda okulaba munda birwamu. There's no call for that. You lied to me about being in the chief's car. Wanimbye kubya chief motoka. Officer, you didn't ask me if I was in his car. I asked you if you... Wambuuza oba nali mu motoka ye. What word would you use for that? Emmotoka eyo gye yali avuga yali yiyo. Do you mind putting your gun away? Lwaki wagimuwa? Wali omwebaza kikweniso okujja mundu. He demanded money. Yali amanja sente. That was the extent of our relationship. Paid him for what? What sente zali zaki zali akubanja? Who, in spite of my best intentions, seems to find trouble. Kwegamba. He said for 10,000 he would make my son's record go away. Omwana yalina omusango yali yazza omunene. Era n'agamba singa abaamuwadde omutwalo gw'ensimbi yali wakulekani omusango ogwo badropinga charges zonna. The only person I'm angry. Kade ekyamazima nali sirina sente enkalu ezo kwe kumuwa emmotoka n'obulalala obutonotono. Charlie. Hey. Kitegeeza chief Frop zone aleka alyanga enguzi nnyo ate nga aliira ne mubikalu. Omulisa enguzi n'omugaaga kankweta kalyange eriri egiri egindi eyo mbikuwadde. Isn't that what you wanted? Look, I know I haven't been that great to you. It's just Akano ogenda okujja needed stuff lately. nga bamugamba nti ono baamuyoddemuuko nakyala mwetondera kati omanye ekyomutawaana kyotakulanga omuwala takukyawanga ate n'okuba omulenzi amukwana kiteeka supiidi nnene nnyo okumukkirizisa okwanguyisa mwawula kati sebo omuwala ye yeetonda sajja baamuyodde kyamuyodde sonywa bambi kyakuyodde nye kati nkole ntya kuba kyakuyodde. Kati munnange everything's perfect. But jukira ono yamukubidde essimu babe nga batambulamu oluvannyuma lw'okulekani baani badde batwala abaana baabwe n'esokulengera estate eyo estate sajja yazimba amatwale gali eyo tewayingirayo muntu ateesobola era ne bakusanga bw'obanga toli mutuuze waawo awo tojjaawo era ogenda okujjayo oteekeddwa okuba nga oba oli kontrakita ng'olina omulimu ogukuleese omutongole. For me, that would be great. Babe waffe banene baba batukulemera bafuuyira mmindi ne mutaagalako bantu bamwe kubeerako bulungi mu environment enyirira bwetyo. In fact So cute. erongooseddwa Anytime. kati ogenda otuuka no ssebo nakyala alina obuto. Moms can have some time to themselves. actually, we'd probably take you up on that. You too, Claire. Should you ever find yourself in a jam, I'm great with kids, and Ano ng'amuga kimanyi bulungi nnyo nti muwala wamwagala nnyo. Abazadde abasinga abaana be baba ba mugaso nnyo ne bakola kyamagezi gye bali. Anange. Ano oluvannyuma. Sir. Afande. I checked the chief's financials like you asked, and it looks yakebedde mu financial gundi ye gye yasabye. the past 6 months he's laid out quite a bit of cash. 75,000 for a condo in Cabo, 70,000 on an SUV, and 20,000 on a boat. Omusajja ono abadde yalinga afuna ssente naye nga zirabika za magendo. Okay. Do it now. Okay. Nkenda mu cross checking mu database ya residentials. And I've positively identified some of the cells as succubus paramour. Ngakati ono yakwata okubona jasooka nnyonnyole mu mwami ono. Course of treatment, we could suppress that side of her. But muwala we immediately. Ayina ekizibu ky'amaanyi era tulina okuleka tutandika kumussa ku bujjanjabi mu bwangu. Yamuyita. Exactly. Amubuulire ng'omusawo. That her mother was a succubus? How old was Andy when her mother died? Kati yamubuuza maama we yafiira alina emyaka emeka? 12. Close? Baali bamukwano. Nkweni inseparables. Kweni nga tebateŋŋana. You both share the good stuff. Yamugamba nti oluusi ebiseera ebisinga omuntu omubuulira ekintu ekyennaku ate osooka n'omujjukiza ebyo ebyessanyu ebyaliwo emabega
kati soko mbulire kuzimu ku stories ezaaliwo ze yali amunyumiza maama we era biki bye baakolanga kati bw'atandika muli okufuna akamwenyumwenyu then olyoka mbulire ekirwadde ekimuluma ono yamulimbye mbu stress wabula amugambe kyabulabe ekirwadde ekiruma muwala we talina muwala we kulabika nga agetinga involved n'omulenzi yenna singa omulenzi yenna amwawula aba mu buzibu kirwadde kikino bakiyita kajirita oba omuwala ono ekirwadde ekimuluma omulenzi yenna wagambira nti ye aba aluguddeko kati yamuleeta bavuga embalaasi n'emukuba naye bwe tujjukira embalaasi zino zeekyanga nnyo bwe wabanga waliwo kiziwulira kati ono we yagwa abadde amanya azirisi kona tekiri funny nkeni oswadde sikuswala Because in that moment before I opened my eyes, omanyi olwamutunulira amaaso muli gaba googera kyegawulira munda omanyi amaaso googera nnyo ekiri ku mutima how I know it's true. akimanyi ebyaddala akimanyidde ddala nti amwagala omanyi sebo naye muli owulira ng'ozimba emmeeme ogajjamu munda muggwe kakito kimanya nti omukazi akwagala nga gwe tonnamwagala ate nga akwagala mulungi nekajja kalawo basukaali kyekyo agenda okulira nga glycemic rates ezo glycemic index nkweni ziri balanced aya kweni likaggwe ensonyi zimukutte nadduka ave wano kali kumbe eno waliwo alengera ono buli waaba embalaasi zeekyanga era kivula buli emukubye ekigo kati munnange tufunye hit. Look, I told you I haven't seen the chief since I left over a year ago. Onamuge bafunye hit bakomowe wa Taira. I've been helping you guys. Agani mbadde mbabudde buli kye mumbuuza. He bought 3 months ago. Nkwe naye munnange waliwo we're all over the SUV, Chad. Ebintu ebimu ebyali byobadde okola twogera ku lyate eryali liguliddwa emyezi 3 emabega until you brought me in. Mbadde ndudde omulaba ekyamazima mpaka wajidde laba kye baasanga waliwo emmundu ate ng'okusinziira ku masasi agatta chief bagamukuba mu nkoona kireka gaali gava mu Glock 17 yeno yenyini gye basanze wano bulijjo yabadde ababuli era okunoonyereza kwonna okubadde kugenda maaso kwatandikirako ne information gy'abadde abawa naye bakizudde alabika abadde agenda maaso n'okulekani ayambibwa chief financially alina n'eryato lye yagula naye nga kireka sente ezo zaali ziva mu nsawo ya chief sente ezo zaali zivaawa kyokka mu nnyumba ye musangiddwamu emundu etamanyiddwa kadi waliwo package eyali wano abantu beno bonna bakozesa ebintu bya Devon eri sebo Devon de spa waliwo eddagala erivaayo ery'ekinnansi abantu lyebakozesa katukwate kuba otukomayo wa musajja mukulu aba ali wano nga muwala we kadi kamunnyonnyola ssebo gye batambulidde kano kye bakawadde ne bakawa na ice cream baaba mutaka kyava yeetuulira wano. We came here to find a safe place. Ngamuga kankujjukize kino twajjana okuleka ntunoonya wetwekweka. Time I see a police car, I worry. Naye buli kaseera lwenda emmotoka ya poliisi n'omusirikale nga batambula tebava mu wano ewaffe okuliraana omutima gunkuba ne vampire zitya. Ogenda kuleeta obuzibu. How do I know this won't come back and haunt us? Manya ntya kino tekigenda kutuddira kutuyiga kubanga buli wokola ekibi banne nga kiwunya nga kivundu kivaayo. I know that. Nkimanyi. But I can get better. Manyi nsobola okutereera. Can you trust me? Tonneesiga. I want to trust you. Muli mpulira njagala nkwesige.
neki kyali kizibu nkwenesiga I'll make sure of it. njakakasani ekintu kitereera yakava kamuwa akafumito nage gwe bayita lona mitra ageeka egenda maaso kaakani oluvannyuma ne bano baafuna akadde musajja mukulu kwe kujja ne nakyala mu sinema kakyala kamwetandikira mu kubaawo ebintu byensi bikyuse era abakyala abalengera abalenzi ne babakuba ne mubatunuulira egyo emirembe mikadde ono ye yeeyogerako n'akwana olupoliisi lwe kubanga olwo abasajja atasobola kweyogerako nnyo abeera awo n'anuukanuuka emmeeme munda naye ng'awula ekigambo kikaluba aba andi yeekomberera bwekomberezi mpaka waavaawo kati bambi singa mutuyambako omulenzi bw'aba akubye mugaye gundi mbadde njagala kiggwe kale bannaffe bagenda maaso n'akadde kaabwe naye ate oluvannyuma musajja mukulu yajja Well, that didn't take long. To catch the chief's killer, I mean. Oh, yeah. agati kigenda kulekanikirwawo okuwa eddagala linayamba ku mukyala Struck me as such a nice young man. bagamba mbu alina simanyi stress ono agaba ddagala n'ono yagenza okwetegeza amadagala ago bagagabira nnyo mu bubokisi bubanga bwa bulabo gift boxes ezo naye kumpi buli wakawo gye buli newatayira bwabaddeyo kyavajja He's been out of work for almost a year. agamba tamanyi asolo biggula bino I was really wondering how he even got it. simanyi nange gye yalifunamu kwega mulwadde bagamba obukola ki obuluma omukyalo oba yabufuna atya I ship all over the world. kyava jjamuwa ekirabo naawe oba nsobola okukuwaayo I am prohibited from accepting gifts. agamba mbwa ali prohibited okukkiriza ebirabo takkirizibwa kubanga omusirikale singa ofuna ekirabo okuva eri civilian eyebanguzi indirectly kwegamba omuntu aba agula mutima gwo omuntu omulala ayinza okuzza omusango n'olemererwa okumukwata kati bakikkiriza kati nemugaa kitwale mu linnya ly'omukyala nti omukyala bwe tugiwadde nkoyini kale ano yakwata ekkubo n'atuuka ewaka kati no jukira taata bamugambye ni muwala wa mubulira ekimuluma naye ayina mukwata bulungi yamutuukako n'alemererwa ayina omubulira ekimuluma ne treatment etandikire kubanga batakikola myaka gyalimu gyakusumbuyibwa abalenzi omulenzi bw'anaagenda naye maaso ajja kumulumya kirwadde ki ekimuluma ono yakwata ekkubo n'ajja ewa nakyala kubanga yamugamba mbu alina ebyama bye alina okutya kwe kusooka n'asibawo n'awaayo omukono ono yamugamba njagala kintu kitono nnyo musaayi gwo amugamba buli kimu ogenda kimbuulira ngoniye byonna kuba twawulira amugamba nze nsobola nzeko okuyamba ndowooza gwe neweefumita tolumizibwa ono alinga amumanya ennyo kano akatundu kalimu ebyama baaba kimala nga muganda osobola ogenda newebaka ekirongo ebizibyo biwedde kyava ayitawo gezaako okubeera wabweru w'emitawaana yava atambula ave wano butereevu wano tujja okutandikira n'akatundu kaffe akokusatu nagambye muno nga bulijjo ekutuusako
naye nga nagambye osobola otukubira ku simu 0703415308 mwena abatuwagira ebadde tuba gates akadde akokubiri akuume